Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kati YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video okusookera ddala njagadde mbeebaze mwebale kwegatta ku Kati. Muli bangi tuwezezza abatwegasseeko muli emitwalo 7. Ekyo nno kyamaanyi, mwebale nnyo kwegatta ku channel eno eyitibwa Kati. Kati n'olwekyo kyembasaba njagala gwe wenna ali eyo oba ky'oyagala okumbuulira oba okumbuuza nsobola okikuddamu, osobola okujja ku WhatsApp yange kati ngenda kuba nkuddamu bulungi nnyo, ngenda kuba nkuddamu. Osobola okumbuuza ekintu kyonna oba ekibuuzo kyonna naye nga kikwatagana ku nsonga ezo ez'omu kisenge. Mu abafumbo nammwe abatali bafumbo naye nga ebintu ebyo mubitegeera, nsaba obeere ng'obuuza ekibuuzo ngenda kuba nkuddamu. Jangu ku WhatsApp namba yange. WhatsApp namba eri 0777873401. Jangu ngenda kuba nkuddamu bulungi nnyo. Mbuuza ekibuuzo. Nkimanyi bulungi nti wasobola okubeerayo omuntu ng'alina ekimutudde ku mutima nga just yeetaaga muntu kukimubuulira abeere nga akkakkana. Gwe atasobodde kujja ku WhatsApp yange eno osobola okuteeka comment ku vidiyo eno. Comment ezo nja kuba nziyitayitamu, nja kuba nteeka vidiyo kuno ku channel yaffe Kati nga mbaddamu bulungi nnyo. Kati n'olwekyo nammwe abaami musobola okumbuuza nja kuba mbaddamu bulungi. Bwekityo bwe kiri. Mwebale nnyo kwegatta ku channel yaffe eyitibwa Kati YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.